So, Edwin, bulijjo manyi nga tongana. Why? Ninga atali muganda wange. Manyi buzibu. Oyagala nnyo ebintu by'okwekambuwaza. Kati osuubira ayandizza okujja ng'ayogera naawe. Era nze neewuunya ne Ruth obuvumu gye yabujje okugamba bye yakugambye. Naawe oyogera ng'oli. Edwin, Ruth kuva jjo yagaanye okumbulira nnyina nnyiniro. Kati bw'aba yagaanye okukubuulira nze bw'obuuza nze aluyina si nze aluyina. Kati Ruth wuyo waali mubuuze. Edwin, what are your manners? How could you talk to me like that? Kati noli ali wali eri asiriza. Okay. Kati ngenda kubira dadde muganda. Naye baba, I thought that we agreed yesterday. Nansera okuva ejjo nkubuuza ani nannyiniro butowaganya omwana. What's the difference nangenda do jam? As I told you yesterday, I'm against that. Are you going to tell me or I call Dad? Like teba kutebo nga tuli mukulya. Nogemalirize. Labo batongamba ngenda mukubira muganda. Why? Ndowooza okirabye. Obwo buzibu bwo. Have you ever done any mistake? Mistakes are common, but there is a mistake. Oh, have you ever done any mistake? Mistakes are common, but there is a mistake. Mistake. There is a mistake. The mistake. Mistake. The mistake. Mistake. The mistake. Oh. Mistake, mistake, the mistake, the mistake, the mistake. The mistake. Nyizira ki? Nyizira mpola. Osibe n'akatambaala. Ekisajja gwe kola kitonzizaayo waffe kimanyi bulungi sikwagala. Nange njimanyi tonjagala. Nange simanyi oba nkwagala. Leka nkubuuze buli oba okwagala kwe kutya. Naye ate abasobola kuzzaayo wammwe kuba baakunguza. Oba kisajja tugofa ddini nkuwone. Akatyayi okukawoma. Abaganda bagamba byagaliza muka kitaawo lutwala nnyoko. Ate yo bisabe empola. Kimanyi waliyo emiggo nja kuutula. Nga mazima ogamanyi naawe sikwagala. Nange era sikwagala. Naye ate era sisobola kuzza wammwe. Kitaawo yakunguza. Yani kyasikutunda. Okitegedde? Nja kuutula mpaka wonoozaalira. Okitegedde? Ebyo yasamasama ebyo. Kuzaalira at least nfa.
Kirungi nange mbasa kuzaalamu naye. Nange sirikuta. Olowooza n'okufa era sirikutta. Ndikuuma bweti. Kirasoboka okome wano. Yowooza omanyi. Itawo wano. Kale gemetera omugaati. Gemetera omugaati yangu wate. Bw'osanga kyayaweddemu ng'ogwa. Oh, how have you been? Been okay. Just missing you. I'm sorry for not calling you in the past 3 days. How have you been so far, darling? Madde fine. Just madde manyi wanneerabira. Manyi luli nakkubira. Ndowooza alabika yali waali. Nekubire keeki. Kigenda gitya? Not so bad. Nice yo kumpe ku nsawo eyo. Ati nsawo. That was calling you. Mutima wadakuwa. Just muganda wange namusuubiza okumuwaayo ssente naye maama amasimu agankubira kumukumu. Mukubiri. Oyinza alowooza bw'oti naye nga kiki ekyo? Buno si bwe budde bwe. Yo obadde ongambye nkuleetera ensawo. Oh. Do you remember what you told me? Yeah. Close your eyes. You are. Yes. What? Honey. It's okay. Okay, can come. Tasha. Bali anjagala kuwasa. Naye simanyi oba omukazi ono anaasayininga empapula. Naye kansube kintu mu kulowooza. Sinsobe. Have you ever done any mistake? Mistakes are common, but there is a mistake. Oh, have you ever done any mistake? Mistakes are common. Simanyi era ova ku bakazi.
tomumanyi anoonya kazaawo anje mulaba abakazi gwe bakugwa kono naye namuganda agobonyebonye ani igwe nze ye gwe wani natuludde kweyo kiki obadde ki walayiba kabulaza mu butuufu abakazi simanyi kye baagala ate ekyo nina mukwano gwange nasoma naye bbanga lya myezi 5 emabega kati jujjuuzi nga ngenda ategeka okulekera wootera maze ebbanga ddene nga mbuzaabuza gwe otegeke kulekera hoteri maze eizaata kiki musajja kakkana omanyi omuwala kyeyangambye mbw alina omusajja omulala imagine ate yakulimbye yakubuulidde mazima kati wandivuddemu byamagezi listen emyaka muuli tugwa mulaavu no kati omanyi Daniel olaba nti siisa sikaati naye neewa mwenyini sobola kwanayo gulaba omulenzi bwofaanana ate kati otandise byaddala naye nga bwe mbadde gamba funa kutula kati era kyengenda okukola si weekiri biveeho neera kati ate gweoyinza muwa magezi ki kati ekitegeeza noonya omulala olinda ki ate onoonya omulala yaguwandingambye byamagezi ki mweba mwera nze tetuli bamu kubanza omumanyi naawe oli bulungi isuka ombulire ku byolukutu tewaŋŋamba walugjamu oba Rosi Mani Adrian. Natudde nembirowooza obutodde sigenda ddujjamu. Taata ogenda mugamba oti emisomo gyo Ruth okusalawo kunene ate era bwebalabalamu akamaviiri kekali awo nti olina okukazalira oba ketagisa ozalibwa omwana To tell you the truth, Adrian, I really miss Willie. Nkati abako tugenda mwezi mulamba takwata simu. Masimu gange mukubya takwata ne bwe ngende ewe simusangayo. Simanyi ki. nga bwe nkugambye oyo muvubuka talabika buvunaanyizibwa wadde n'obu era ekyokumuzaalira gwe kusalawo kw'amaanyi era kirowoozeeko n'amaanyi. Adrian, kyonna kye kiri oba kyetaagisa ki oba ki ngenda kubeera nayo oba kumuvumbirwa
nja kikola. Linda, I can't take it anymore. It is too much. What is too much? Olwokuba mama yafa n'otamufa akate nga gwe yamuviirako okufa. Linda, omusajja nkuba kigendererwa kye kyakumalako nnyama ku mubiri. Kye mbadde nkusaba wegayirire taata oba atunda kimukyala afune kyatunda omusajja mumuddize ssente ze. Jukira gwe yandibadde ali mu kino ekifo baali baleetamu ggwe neneewaayo. Good enough. Wajja kati guma. Ate manyi olina n'ebyamakulu byompitidde. Ng'ompitira bino. Ate n'ekyokubiri omusajja muzaalire twongere omufunamu. Mwe mugwa bugwi temukuba wadde akasimu. Anna, muti wadde okugamba nti oba gyendi oli otya? Wadde okunkubira akasimu. Ate njagala bakuba ka surprise. Surprise. Gisigaze wala okubanga essimu nenda oba nkuwa olukusa nti leero jangu oba ojje mu mwaka ogujja. Gwe notakuba ssimu ti waka waliwo omugenyi. Nze wange tomala gajja buzi n'ogamba nti oyingira nnyumba eno. Amala saba lukusa. Mwola kangende. Ese mubi. Mama, Linda kankwerekereko. Kale. Ogeza. Goba mulese. Muleke yezeeyo kwa yerese. Jangwa. Wano. Sembera wa. Sembera. Eteka na msavuli gamba ki. Tukuba simu ngo wakawali nontegeza nti wakawali omugenyi. Wagayiridde leero wakiri nkubaayo 2. Kimaite kisoboka. Nakuba kiboko 5. Nga teke 2 zizosabye. Kiboko 7. Wansi. Naye sweetheart, lwaki olumukubira amasimu ekiro nga togakwata? Nga n'olumu oba wakava eno. Anyway, ebyo tubireke. Nje ebintu byonna kutuma bireese. Ya nabireese naye omanyi. Ate gyatandika okubeera ffenna. Tekyandibadde kibi naye nga olaba ennaku zino ebintu bitambula. Nze nga mwandisose nondeka n'ekirowoozaawo. Wakimanyi feesi tekyategeerekeka. Wonna oli awo lwaki togenda kumudwali? Lola gwe saa tuyagamba nti ndi lubuto. Yaŋŋamba ate era yaŋŋamba nti oyagala jjajja. I had an idea but ngenda olaba nga ye 0 nensalawo ndukuzi. Kati olagako
ngena tata omwana wange ate ye yani tongamba oli resta gwe nakulabanga naye gwe wabanga yeye wandibanga omwana wo wa 10 kuba oli gayiba empulya bamwogerako ettaka ttono ola kubuulire kugerako mugenda kwogera era muguyuwa omugambo nga yomwagala naye nze sifuddeyo bamwogera kyo bamwogera ki gwe mpulira gwe njagala anyway sirina nabuddebo ndowooza kanneeyongereyo